Ochalaba okwanjula n'embaga. Afrika y'omukwano mulango bali kubiranga cyane mu club program ey'okwanjula n'embaga ono ku Delta TV tukole langa program ene bera buli lwa Sunday so azibera 11 mpaka 1 netukutusako abagole abenjawulo nomanya nti bannange ne vijje kyamu naye bamutwala olulenzi abantu badde besunga nga balutwala munnange naye nga bwosalawo kibeera kirungi nnyo vijje kyamu we bali kusalawo omukwano nogamba nti nno okoleki ko wase gwate munayo nanyumyanga kubyalavu nga gwe nga tobirimu okitegedde kati nne abantu bensabire sala nsabira Filipu munange ofuna akwagala ove ku lujja bannange nsabira Shafiki odibidde nnyo ku lujja kale ne munaye nkugamba tugenda kuba nga tweyongerayo nga nkyali waneno ku Malakai Ecology ekitende era nga munange wosobola okubeera nga okolera wedding reception yo ey'embaga so okolera birthday party, baptism party, graduation party, retreat company agagala okubeera nga mukolayo ka retreat ka get together nga bwe mukola ne mugaleka tujje tukolayo ka tea party ku Malakai we kali waliwo campfire waliwo buli kimu ngone ku Malakai Ecology ate nga ku Sharita's Bridal waliwo tusomesa abaana enviiri ekisulo weekiri ate nga n'abadde we bali nnyo so munange beero olina okwanguwa n'ofuna ekifo mwana wo n'asoma eby'enviiri n'atataayaya butaayaya mu Kampala okitegedde ddiya mwana muleete ku Sharita School of Beauty abadde basomera walala n'aba boarding basomera walala naye nga bonna tubasomesa n'okubateekamu empisa ez'ekikazi asobola okubeera nga abeera omukazi obuvunaanyizibwa mu ggwanga lino mu kaseera kano tugenda kubeera nga tugenda ffenna era nga tugenda ffenna essemuto kavule ku kyalo essemuto otegerayo okyamira wali matuga n'okwata ku lw'essemuto kati we twatuuse wali eri bayitawo kavule ne tukyama ne tuyingira ku kyalo kye bayita mwerere gye bazaala omulungi omwana ow'olugave gwe bayita Sauda Namakula nga omwami we Gwaaza Frank ye yagambye nti nze ku ssaawo kwenfiira nagamba bwe mumpa akawala ako ng'ebbanja likoze eki nga liwedde bannanga kana ka Sauda kanyumye nti yakeyitira kawala naye nze nayagadde love story yaabwe omanyi omukwano gwawe bwe gwatandikamu Sauda mukyala musomesa bano ba nursery teacher ate ba nursery teacher bamanyiddwa okubeera nti balina omukwano kati Sauda waliwo n'omukyala by the way Sauda yansindikidde message omukyala bamuyita Evelyn ali mu America kati yagambye Sauda yalabirira omwana wange ng'owuwe omukwano gwo gwolaza abaana b'abanno olaawe gwakuleetera okufuna omusajja anti munange omusajja nga mwana wasomera ku ssomero eryo nkusomera ku ssomero eryo agenda okulaba mwana biseera ayogera ku teacher Sauda madamu Sauda nagaa Sauda kyoyo omwana wange gwayagala ennyo ng'agendayo ng'amulaba omukazi ono ng'ayagala abaana ngeri gye yagala abaana nange mpulira njagala kumwesigaliza Sauda yanyumye Sauda yalabise bulungi Sauda buli kimu yakitambuza bulungi bannange era omukolo gwe gwanyumye bambi bagana bulungi nnyo mbagala nnyo nange ba Sauda yambadde engoye ez'enjawulo yakoze enviiri ennungi yabadde n'omukwana eri omwami we n'omwami n'amukakasa ti naye amwagala nnyo ate maama kiki kino ye bannaye Malakai kyemunkola kati ate kikino kyonna kyange kyonna kyange nkiri enkimalewo bannange temujja ndya mundeke program kekomawo katugende tulaba omukolo gwe bwoba gwe Malakai Ecology kokonyo pereza kumireyo sagala mpitirire kwatirako bambi mwandiba bwe budde bwe oligayo wange wayogera ekyo bwe kiba amanya okukeera yangamba akagato kagure bwekesala nyuma okufa kyokatendaba kano kagendeddeko kateteeyi gayo nomwagala kufa era sagala yebowe jagala mikwano gye gimuwa n'okulonda nga nange asabudde oli omwana oli omwana oli omwana bannanga nkuba mwagala lwakuba alina ekyejo bambi era ebintu bye okwata mpola mpola yende bumunyiza tamanyi nnyo kunyiga mwagala lwa mbeera
mulungi mukadde wange mpulira ggwe mukajumbe anakusereka akeera otyo nga ffe ab'engabi era ab'embwa bamulindwa omukulu mukadde wange otyo njagala kutegeeza nti abataka b'ekyaggwe mpulira babakulembeddwamu omutaka Namutwe mukadde wange bali eyo era enkokola zitunuddeyo gy'oli otuuke nkwetegereze weewaawo mulindwa mukulu awo olina gw'osanzeewo mukulu abakulu mbalengedde bwe guba gutyo bakugulira oyingire abo be basawo abasomera ku online obadde muggalo ng'abaana basomera ku online ebyo ku online zonna zinagira ku TikTok ye mukulu nga bakareddwa ne balira nti bonna basaanidde mukulu tuli kiteredde mbabulaza muli kiteredde weewaawo oyise naani mukadde wange ndina mwannyinaze olina mwannyoko ye mukulu dijje mpeera mwana mulenzi oyo ne mwannyina ye bayingira abe wange ngalo twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga ويسرد الحمر وحل الحقود من الرسان يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين abaana batata bawe ku ngalo webali nnyo Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale msawo eradde musawo amakoto gayise bulungi tukwebaza eradde bannyabo awo baleke musawo dadi nsanzeemu abalwadde babiri simba wakati balina kawuka ke Masaka oba yibanayinako dadi nga tunabakugamba kirwadde kyemusanzeemu babazze yitamu bwangu kubanga tate batudde ddala kinabakuma bweru era ate era ngenze mu laabu results zigenze okukomawo otyo ng'ekirwadde kibali mu musaayi nga kibali mu musaayi tekiri contagious tekikwatira mu mpewo nedda dadi bagumiikirizika ye dadi era ekyo ekirwadde ekyokunyuma ekirwadde ekyaki ekyokunyuma dadi abaana tibanyumye bafuuse dde abaana battu era dadi iye kati mbalwadde baffe ababiri bensanzeemu waliwo omulwadde gwensanzeemu ng'ali tokatiibwa era dadi ye muwadde eddagala naawona ddagala kiri omuwadde eri lijjanjaba tokativeness microphone dijjejja w'abasawo bange bagende bakoleko nina omulwadde gwe sinabakoogera bonna balina ekirwadde ekya musaayi ono yalwala tokative omulala ki ekimuluma dadi omulwadde alina sweet alina serious love heart disease kati bwe tunabijjanja musenera kyanoonyereza kuliri ate atukwatagane na lino jogeddako n'abasawo bange abakugu bagambye alina personal doctor wera yalina antidote evumula ekirwadde ekyo ate personal doctor mwagaza ki nga ffe tuli mu mukolo gwaffe agende eri alabe personal doctor we naye yazze wano ekayekaya amusobola omanyi waali
dad just neetaagamu ka transport kantuuseyo mugambe ng'obudde bukyali. Webali nnyo. Atugulubande kwajja kubasaba tukubire ku bwana baffe engalo. Nakutulaba nno. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eyerimu amaharaji kanjisasule kulwasenga ate era neddiini ekkiriza okubuukinga nsibyeko. Naye njulidde erimu eggonna. Osibako mubabuuzeeko bulungi. Naffe bamula bulungi mula eradde mula amangu ago batubuuza bannyabo amakulu tubayise bulungi mwe bali kulagirira ali atya ani mbuuzaamu Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Eno nkuwadde buwi kulabye n'empeta. Badde mena oyagala kusibako. Ng'otandise okugondagonda. Mpola mpola waliwo ogira n'okkiriza. Kale nkulu bannyabo baleke kati bageya. Tebalina makubo ge bayiseemu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemiaka jibaja mahali. Asitoba amunago 18 plus. Yatera tukyeraliikirira omukulu yajjawo ekkomo ku myaka olinye bwaba wa myaka ekyo yagibagikamu sekali wakati mwagate omulengera amazina gakona seka wakazu oye musigala wange sekawebala amazina taata kola sekawebala amazina kale seka amakubo tugayise bulungi mwe bali galima ani atwala ekitundu ki enaamu nenga tuli basanyufu abange engalo tulina abakulu mukolo gusitudde abanene enaamu ate bwe tutyo tonnalaba muko ewe tunagamba okunyuma ojja kutya kaakati abo be baana bange ab'obulenzi buli akakona ku mabaati gange basinga okugumuka bagamba muzeeyi alumbiddwa nti awo weewaawo ng'abimala oyo yaŋŋamba nga simwogeranga bwe ntuukanga mu bakulu nga mmwe mbategeeze nti oyo ye ssenga naye yaŋŋaana okukyogera naŋŋamba abeera mu byalo eby'enjawulo ekyamazima asula Namayumba naye mu kaseera bwe kati alivaayo nadda emakindi ku madirisa bwe twogera ebigambo ebyo ajja kuba mu byalo by'ekiringisa yagamba ajja kusanga omusajja omulungi nga ggwe alina ekyenyi kitemagana nga munda wa fulasika mukadde wange yaŋŋaaliba n'ekintu kyantuula era n'ategeeza nti bwe nkwetegerezanga bwe nti nkuyimbira akayimba kamu bwe kati ŋambe nti bamulete sije bakatulonze okuva luli we nali ewaabwe wabula DJ kwasinga mu kintu kino
abagenyi baffaabo mubalamuseeko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kyembadde ngamba mukulu. Senga naaba. Senga naaba njula. Ogenda obyongeramu omuntu mungi nnyo. Tusanyusa okubalaba basseewo. Tusanyusa okubalaba bannyamu. Kuliko amakubo basseewo. Kuliko amakubo bannyamu. Weewaawo. Bwe mumaze okutuuka mwana mulenzi tokativu nensi n'alyoka atandika okugamba nti senga naaba avunaanyizibwa ku bya myaka 18. Kati ate ku bano bonna bennina babeera kyabakuza babeera mu 15, 16, 17 banatuuka mu 18. Okujja kwonna kyobagamba bo njagala kubazaayo bakole enteekateeka eddako. Omutima nga guyina engeri gye gumbwatuseemu. Abaganda bagamba nti agaasa akageegattula. Naye era Abaganda be bamu be bagamba nti kye bakutuma okyekkaanyanga omunyabo okkaanya omunyale. Mukulu ensonga nkyagiremeddeko. Eno ngisimbako erinnya ng'embweruma ekigatto. Mukadde wange bwe twagala tukakasa nti ali wano era bwe kubanga kwe tusimbako tukyalinze. Bannyinaze Wangi ssebo. nga nsanyise nnyo okubalaba. Kale ssebo. Emirimu mugyebale. Kale mwannyinaze. Mukaali atya. Gyali mulungi. Bwana mulenzi mulindwa. Mukulu. Oyo mwannyinaze gw'olaba. Ssebo. Obufumba emyaka 4 beddu. Abange tukikubire mu ngalo. Awamu ne banne boolaba. Weewaawo. Ono gw'olabe n'ekyembuli yalemera mu DP yagamba paka. Amazima n'obwenkanya. Kasese tukabagenyi abo bagenyi bange bagenyi bammwe bagambye mu abamanyi sose n'empita muto ow'eggayaza. Bagamba we yeegayaza nnyo. Ow'ekyabadaaza nti oyo ajja kudaalaadaalaadaaze n'ensonga. Ne baŋŋamba nti baagala senga naaba gwalina password zaabwe abantu abo. Senga naabajulira. Mwannyinaze Wangi ssebo. abagenyi abo bagenyi bo. Yes ssebo bagenyi bange. Mukulu mu nteekateeka enkadde kati singa tugenda mu situka omunoonye watudde naye tuli bamativu nti bavudde wenna twali twabalindirira dda. Yeddira lugave naffe mukadde waffe tulina erinnya era nze ne muto wange njagala muto wange oddeko ku abiri basobole okwetegereza obulungi omulenzi Gwaaza Frank oyo atudde Kawanda era wetuwangaalira mukadde waffe omulungi oyo Mungu yamujulula ye Gwaaza John era naye agalamidde awo Kawanda Nkokonjeru. Obuwangazi waffe na buli kimu kyonna tuli basajja ba Kabaka naye ng'okusinga era ensibuko yaffe eri ku muliraano awo e Tanzania. Gende mu kuwanziganya akatamukago omwana omukwatako era nga bakkiriza okuzaala Frank. Kati siteke mukono
Tangira kunyweza gira Yenze ntano nja kugoberera Tokola bya kiyayediya Omukwano nja kufukirira Onkobesa nnyo nga bira Enobongo butagulula Togabanga ebyanga efiya Guno omutima gwange ojja kugolomya Kyolina kunumya Omutima gwange wuwe gye gukoma Nange no sirina kulumya My only love sirina kulumya Tubole mwana wa beni Okyalaba okwanjula n'embaga.